kadi zo twazirabye zonna za bulijjo, right? Sikyo? Nina kye nina mukama wano. Tewali nkwasirako zino kadi zino. Olaba mukama wano bulungi ya? Soko gyemu wano eno kadi yonna gy'oyagala. Togindaga. Osobola gibalaga. Nange newenja wakali tewali buzibu. Alonze master yaki? Yaddai. Master yaddai. Kola bwotyo mukono flat. Buli omu balaba bulungi, right? Master yaddai ngenda giteeka wano, bikkako omukono. Nange nafuna neno just kadi endala emu yokka. Eno kadi ki? Super. Biri ya super ya? Labayo. Just biri ya super wenkolako bwenti nfuukamu master yaddai. Bikula tulabe gy'olina gibalage. Zino muno mulimu cards mweno box, yeah? Yes. Ngenda zijjamu. Nye just ngenda kuwa obudde. Lowoozaayo kadi yonna mpozi jokers zote zirimu. Naye lowoozaayo kadi yonna gy'oyagala mu bwongo obwo. Naye nga sinaba kale nga tonaba lowooza. Mu zino cards mulimu kadi emu yokka etunudde wansi, ezikadde zonna zitunudde waggulu. Just lowoozayo kadi yonna gy'oyagala mu bwongo obwo. Musanvu ya mutima. Agambye musanvu ya mutima. Jjukira muno mulimu kadi emu yokka etunudde waggulu. Etunudde wansi. Etunudde wansi endala zetunudde waggulu, okitegeera. Agambye kadi musanvu ya mutima. Kati ngenda muwayo omukisa. Oyagala sigaza musanvu ya mutima oba oyagala kyusa? Just gomanyi sirimuko kakambu no change the card oba ki? Ngisigazisa. It is up to you. Asigaza 7 yaki? Ya mutima. 7 ya mutima. Simanyi oba kyekoze oba ki, naye navudde waka nga ntaddemu kadi emu yokka etunudde wansi. Okakasa 7 ya mutima. 7 ya mutima. Nange sibaire sijjukira na kadi kigye nataddemu. Kale. Labayo. Ogambye 7 ya mutima, right? 7 ya mutima. Owa kamera ojja tuyamba. Olaba kadi ngenda zijjamu mu box. Okitegeera. Kale. In fact ngenda giramu bwe bati nkwatiraako wano. Oziraba oba nsooka enzizeemu bwezi oba trick eneegaana wano oba olaba egaanye. Tekina buzibu tugire. Kale tewali buzibu labayo. Kadi zonna oziraba sikyo? Zitunudde waggulu. Zitunudde waggulu sikyo? Mpozi kadi emu yokka gye wagambye yabadde kadi ki? Musanvu ya mutima. Musanvu ya mutima. Sikamu kadi etulaba. So baganda bange ndowooza Kasipa ogenda ziweteemu bw'otya omuntu abeere ng'alaba bulungi nti ziizino zitunudde gye muli, ziizo zitunudde gye muli. Omuzadde kankwanjulire Ekikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt,
Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Kati kiringa kati kankulage eno kado giraba gyokomyeko eno tuyaki bagiraba bulungi right labayo nenjizaawo bulungi weebatye nenjiteeka wano wakati gisindikeyo munda n'ogisindikayo kansuubire teri wansi ya ate kyemmanyi kale si teri waggulu so ekiri naye wenkolamu weebati evaayo okuva wakati paka waggulu. Kati kankiddemu omulundi okay bantu bange nsaba tutunuulire bulungi tulina Casper the Magician tukiddemu omulundi yes tugenda gikosa yennyini eno cuya super ogiraba bulungi nenjiteekayo bulungi wakati bulungi tenaba nabbulirayo naye ekomyewo waggulu keberere tulawo abamu baba bayinza olowooza zirimu bbiri ndowooza mukitegedde nti tubadde na kaadi eno yebadde kungulu eno ne bagiteeka wano nekomawo waggulu. Kati tukozeeyo endala kale tukozeeyo nga kaadi kale yonna gye tukozesa master ya spade oyagala master ya spade ya ngenda ginoonyamu wano ogambye tukozese master ya spade okay ngifunye agambye ayagala nkozese master ya spade sikyo kati tugiraba bulungi right kuno ngenda gibendingamu weebati eyiyo bagiweese mugiraba ngibendizemu ogenda laba ku luno moment ya ngenda giteeka wano eno weebati ogiraba eri bent right ziteekeko weebati on the count of 3 ogenda laba nga ebuukayo 1 2 3 ogiraba paka waggulu nevaayo paka waggulu. Kale mwami Makumbi gwatusinga kuno obukulu kino mwakikolanga mutya mu myaka gyammwe ekyo kye bayita bubeera bufuusa obufuusa magic kintu ekitasoboka naye ng'ate osobola okkiyiga n'oba nga osobola okukikola kati ekyo nakyo omala agenda ku ssomero si ku ssomero buli muntu aba kale nze kati sagenda mu ssomero okubiyiga kati wemba neetaaza Muzungu David nga neetaaga oba nakyo kiiko emyaka kubanga ku ndongo eyo gy'olaba waliwo emyaka egisobola okuyiga endongo n'emyaka egitasobola kuyiga ndongo. Lwaki? Buli myaka gisobola naye obuvunaanyizibwa bwa njawulo nti omwana omuto alina obuvunaanyizibwa butono alina bwakulya n'okulako obulimolimu so nga gwe kati Casper obudde buno oli kasubi naye olina ogenda entebe ogende bweyogerera ogende ki okumakinga life meet ends nti kikubeera kizibu okudda awo otuule ku ki ku ndongo eyo okubeera nga oginyonyogera buli kadde kati naffe emyaka gino egigenderedde buli muntu aba asobola okuyiga kati nawe kennyini kati tekiri ku myaka nsobola okyogera bwe nti mpozi kale ng'omuntu akaddiye ennyo kitegeera kati kiringa obaana omuvuzi w'ennyonyi abavuga ennyonyi ba pilot ekitegeera bakoma ku myaka 65 ekitegeera awo ng'akola ki asita so oba ng'oli 65 and above olina okubireka ebyokukola kyebyoyiga ekitegeera kati mu magic buli muntu n'awabeera wa myaka 5 asobola okuyigayo kale obuntuntu awo lwakubadde nabo byetaagamu obudde okitegeera kati kiri kyogambye emyaka omuntu asobola oyiga mu magic omwana okuva ku myaka nga like 6 7 8 9 paka okudda waggulu
Kale I would say no myaka 5 ayiga endowooza Otegeera. essira tuyiteeke ku ba teenagers. kale ku teenagers Yes. basobola okuyigira ddala obudde aba akyali 30 naye aba akyali asobola okuyiga okitegeera naye kati engeri kiri kyogambye ekyobuvunaanyizibwa omuntu kati ono wa wansi ba teens abo paka 20 paka nga 25 kale paka nga 20 bo baba balina obudde kale bungi nnyo kitegeera kyekiri tebalina nnyo obuvunaanyizibwa oba ki si ti bonna but namba esinga percentage esinga so basobola obeera dedicated ne bakiwa obudde ne bayiga buli kamu obutabo gye buli videos zibeerangayo kitegeera oluusi zeogula n'ogula akatabo ka magic n'ogula era still videos eza magic n'ozikola ki Kale muntu wange nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Ngenda nzuula abantu ab'enjawulo ne mbabaleetera olunaku olwaleero. Tulina ebintu ebyatunyumiranga mu myaka gyaffe giri nga tukyasoma mu myaka gy'ekyenda bamakumbi ndowooza baasoma mu gyankaaga bahajati gya 7 naye acrobat oba acrobatics yebimu ku bintu ebyatunyumira abantu abaali nga abafuusa aboono baatutwalako obuseefuliya bwaffe nga nno anti bakugamba leeta ekyuma kyonna ky'oba okoze eki osobole okubeera nga ofuna free entry oba bo in return bakuwaayo penso bakuwaayo ekitabo naye nga gw'otutte seefuliya era nga enkumbi ya maama weebanga eri awo agenda okuginoonya awulira nti muzungu yakoze eki yagitudde. So muganda wange nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Muje bange basawo ne bannyabo ntongereko ku pause. Muje bange basawo ne bannyabo erinnya lyange nze Mulagwe Abel neddira Njo. Yes sir. Kaakati stage name yange ndi Casper Magic. Okay, Casper Magic. Yeah. Abel ozaalibwa wa? Nzaalibwa Gombe. Ozaalibwa Gombe b'omukulembeze. Era yennyini. Ate mpulira n'omulala yasenga eyo. Eki? N'omulala mpulira nti waliwo yasenga ekisozi. Anyo baasitera kugoberera nnyo mu. Anyway, Casper tugenda akola ekyatuleese biri tubireke ebyoli anti omukulembeze azaalibwa eyo ate omulala n'akwata faamu n'agiteeka eyo. Anyway, Casper. Tuli mu bulamu bwa magic. Yeah. Magic. Briefly osobola otubuulirako magic kyeki? Magic ono abeera waddala mukwata bwongo bwaffe oba engeri ebintu ebyo kubanga ffe tubiraba bulabi zijjukira oli n'omulaba ng'afuusizza empiso. Ndina gwe nalaba bano abazanyisa emisota nabo bagwa mu gundi yamu. Abo baba tebagwa mu magic. Omanyi magic alimu ebika. Ngenda kunnyonnyola mu kuba obuuza waliyo aba emisota. Yes. Simanga abafuusa ebijiiko oba bikimpiso abeefumita ababuuka mu bbaaga abeekola ki abeerinnyako abagira omuliro kitege abagira mu gundi atuula ku ccupa. Abatuula ku ccupa kati oyo taba magic. Abatuula ku misumaali abalinnya ku waya oyo tabeera ki magic. Oli omulala akwata gundi emisumaali n'agikuba ku kibaawo ne yeebakako n'agamba n'aleeta ejjinja n'alyeteekako ne balikuba okutuuka erikola ki. Ekyo kyawukana ku magic. Magic kye tuyita obufuusa. Acrobatics oba nti nnyinnyire batya kale mu Uganda acrobatics ko buba bukodiyo kale byawukana biringa ebyagala okuba nti bye bimu naye bikola ki byawukana kuba kati omuntu akuba sama just oyaba acrobatics okitegeera akakodiyo n'obufuusa bubanga bukodiyo but obufuusa kyawukana ndowooza kyekintu kale ekitasoboka. Yes, obwongo nga buli omu wakigezaako ayinza okuba nga tasobola kijjayo. Mpozi ng'akiize buyizi. Kati basically kati sigenda kuva ku question gy'obuuze magic kyeki. Magic bwe bufuusa. Obufuusa bwe buki kyekintu okukola ekintu nga tekisoboka. Kati kiringa neŋŋamba nti nkoze ntya okuyimirira mu bbanga nga
tewali kinkutteko oba biki okitegeera Gravity. nembeera mu bbanga levitation okitegeera so ekyo kye bayita obufuusa ekintu kibuzeewo ate ne kirabikira eri ng'okiraba kibuzeewo awo ne kirabikira eno kye bayita ki obufuusa kati so it is a skill naye eba skill omuntu gy'asobola okukola ki okuyiga naye ate era si nti buli omu aba asobola okukola ki kuba alaba nga bizibwa ne bimutama naye kati ekyo mba njagala okuggyawo kiri ekintu abagamba nti buba bulogo okitegeera abamu ne bagamba nti majadu sitaani tekiba ekyo okitegeera ono just abeera art of entertainment just kusanyusa abantu okitegeera nentuula nencreatinga act yange nengenda ku stage oba nga comedy store oba kale mu kifo kyonna ekirimu abantu oba ku street nsanze abantu nembalagamu okitegeera yaba entertainment kuba omulogo tagenda ava eri alage bantu kyemmanyi byawukana okitegeera ye aba agenda bikolerayo oba mu ddaaki simanyi mbiwulira buwulizi naye simulabangako ndowooza nga beesibye bwesiba ssente nti kino tokisobola nkisobola ewaffe eyo iyo omwami ku kyalo bakiyita buwalira ye kyasinze okubeera ng'akola emabega was it last year yakola akabadi nga agamba asobola okukembyakembya okitegeera kwe kutambuza omufu era omufu agenda afa ku kyalo ne bagira nti tasobola kumuggyayo era bwe batyo baasiba ssente n'abagamba mujje tukole ki tubeere wano omuntu oyo ngenda akola ki era we yamaaliriza omuzannyo okuggwamu abagamba mugende wali omuntu wamwali wali oba oyo kati mufuusa oba mulogo simanyi anyway ekyo saakyogerako but wemba nga saakirabako nze nga nze saakyogerako bakola ki naye nze ekinzijira mu bwongo nti naye n'engeri gye yakikolamu engeri gy'aba akikolamu magic ono gwe mukola nange nga muzungu David oba Didi tusobola okumuyiga buli muntu asobola okumuyiga mitendera ki egyetaagisa omuntu okuyiga magic ekisooka okyagala lwaki oyagala kuyiga okitegeera sooka neebuuza kuba abasinga kimunyumira nga tekisoboka n'agamba mpiya njagala kitegeera njagala kiyiga ekisookebwako osobola okiyiga naye ate kyeki kye nagamba si nti buli omu asobola okukola ki okukikola naye osobola okitegeera n'ogamba nti kiringa nkunnyonnyodde nkoze bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti nenki okitegeera kati n'okitegeera naye kati okukikola oba weetaaga practice okitegeera ng'omusambi w'omupiira ng'omuyimbi olina okupractice nga n'ogenda mu studio okitegeera okitegeera mbadde nayo emyaka kati 2 bwe nagigula weeri okitegeera sisobola najje kubanga kyekiri ekyokuba nti togibeerako kola ki practice okitegeera naye kasita nange onjigiriza nange sigimanyi naye kasita oŋŋamba okukola bwoti ne bwoti first days biba olaba bizibu engalo okitegeera naye with time experience oba ogifuna engalo ne zitandika omumanyi ogenda olaba ate ofuse eki okitegeera kati kyekimu ne magic akubadde kale abannayuganda simanyi nti oba bakiwa nnyo obudde naye this is just a form of entertainment okitegeera kinyumira abantu ate era still si nti buli omu akola ki akyagala abamu bakiteekamu eddiini ne bakitya nti masita naye nga just aba entertainment okitegeera nga wetulaba mu bazungu okitegeera bwe balaba Britain's Got Talent, America's Got Talent kale ensi zonna zibamu ba magician ate bakiwa ye art ali mu entertainment industry bamuwa ekitiibwa cause engeri gye bamupresentinga okitegeera aba anyumira abantu kisinziira engeri gy'oyagala omulabamu okitegeera kale wano tumanyi nti nze nga nze kale kyendaba nga wano mu Uganda especially tulinamu comedy dance music and drama kati eyo ye sector ye bracket erimu kale kati nga entertainment yeyo mu bracket mulimu ebyo comedy music byokka naye nga tuba twagala twongereko neki ne magic as a form of entertainment kati gwe kiki ekyaku inspire
era otandika otya okubanga ofuuka magician? Ntandika okufuuka magician yali 2018 2018 naye ofuuka kati okubeera dedicated n'entandika practice ngali 2020 naye wenatandika era still twanera nasooka laba ku America's Got Talent nendabako ba magician baperforming nenga ne bano abantu babikola bati okitegeera nga binyumira ndaba tebisoboka engeri gya presentingamu ng'olaba binyumira abantu bakuba enduulu neŋŋamba naye abikola ati kale nga binyumira naye nga just sagala kumanya nawabikola just nga omanye okubanga ekyo kikunyumira kiringa ng'abanyumirwa omupiira nze siri nnyo fan wa mupiira naye nga engeri gy'onyumiramu ekintu okitegeera kati 2020 awo nali mu senior 6 nendaba ki waliwo omwana yali akola naye magic tricks naye nga akola kantu aka kamu bubiri yali akola obuntu bubiri naye nga tetumanyi engeri gyabukola naye ngaera abaana baleekaana banyumirwa abamu ne bamuyita omulogo abamu ne bamuyita ki ne mulemera naye nga tasobola kugamba wakikola okitegeera naye nga nempulira nga ndaba ye Katonda okitegeera olwekyo kye yali kati nange neŋŋamba omanyi paka in fact we yanjigiriza yawo obuntu obumu kamu bubiri awo biki ne cards okyajjukira akantu ke yasooka okuyigiriza nsobola okukulagayokko by the way kati kasooke akantu ke yasooka okukola yali alina playing cards okitegeera kati nga zino okitegeera amba ayinza olowooza ziri mu solte gambi just za bulijjo n'ozikyangamuko just way but kano nali nkategeera bulungi kano osobola okazanya ate kati siri muzanyi nze ate sizanya by the way abamu we balaba nti omuntu akutte matatu abamu bayinza okutyamba oyo ozaala biki naye si nti buli omu oye kasita abazze kati ŋŋanze bangi bensanga ne bagamba ajjawo ozaalawo biki naye nga mbanze kukulagamu buki bu skills bwe nayiga kale obanga magi kusanyusa musanyusa kati kiringa kati kankulage eno kado giraba gyokomyeko eno kyuyaki bagiraba bulungi right labayo nenjizaawo bulungi weebati nenjiteeka wano wakati gisindikeyo munda n'ogisindikayo kansuubire teri wansi ya ate kyemmanyi kale si teri waggulu so ekiri naye wenkolamu weebati evaayo okuva wakati paka waggulu okitegeera kati kankiddemu omulundi okay bantu bange nsaba tutunuulire bulungi tulina Casper the Magician tukiddemu omulundi yes tugenda gikosa yennyini eno kyuya super ogiraba bulungi nenjiteekayo bulungi wakati bulungi tenaba nabulirayo naye ekomyewo waggulu keberere tulawo bayeyo abamu baba bayinza olowooza zirimu bbiri ndowooza mukitegedde nti tubadde na kaadi eno yebadde kungulu eno ne bagiteeka wano nekomawo waggulu kati tukozeseeyo endala kale tukozeseeyo nga kaadi kale yonna gye tukozesa master ya spade oyagala master ya spade ngenda ginoonyamu wano ogambye tukozese master ya spade okay ngifunye agambye ayagala nkozese master ya spade sikyo kati tugiraba bulungi right kuno ngenda gibendingamu weebati yiyo bagiweese mugiraba ngibendizemu ogenda alaba ku luno moment ngenda giteeka wano eno weebati ogiraba eri bent right ziteekeko weebati on the count of 3 ogenda alaba nga ebuukayo 1 2 3 ogiraba paka waggulu nevayo paka waggulu kale mwami Makumbi gwatusinga kunonya obukulu kino mwakikolanga mutya mu myaka gyammwe ekyo kye bayita bubeera bufuusa obufuusa magic ekintu ekitasoboka naye nga ate osobola okiyiga noba nga osobola okikola kati ekyo nakyo omala genda ku ssomero si ku ssomero buli muntu aba kale nze kati sagenda mu ssomero okubiyiga kati wemba neetaaze muzungu David nga neetaaga oba nakyo kiiko emyaka kubanga ku ndongo eyo gy'olaba
waliwo emyaka egisobola okuyiga endongo n'emyaka egitasobola kuyiga ndongo. Lwaki? Buli myaka gisobola naye obuvunaanyizibwa bwa njawulo, nti omwana omuto alina obuvunaanyizibwa butono, alina bwakulya n'okulako obulimolimo. So nga gwe kati Kaspa obudde buno oli kasubi, naye olina ogenda entebe ogende bweyogerera ogende ki okumakinga life meet ends. Nti kikubeera kizibu okuddawo otuule ku ki ku ndongo eyo okubeera nga oginyonyogera buli kadde. Kati naffe emyaka gino egigenderedde janguyirwa buli muntu aba asobola okuyiga. Kati nawe kennyini kati tekiri ku myaka nsobola okyogera bwe nti pozi kale ng'omuntu akaddiye ennyo kitegeera. Kati kiringa obaana omuvuzi w'ennyonyi abavuga ennyonyi ba pilot ekitegeera bakoma ku myaka 65 ekitegeera. Awo ng'akola ki akita. So oba ng'oli 65 and above olina okubireka ebyokukola kyebyoyiga ekitegeera. Kati mu magic buli muntu n'awabeera wa myaka 5 asobola okuyigayo kale obuntuntu awo lwakubadde nabo byetaagamu obudde okitegeera. Kati kiri kyogambye emyaka omuntu asobola oyiga mu magic omwana okuva ku myaka nga like 6, 7, 8, 9 paka okudda waggulu. Kale I would say no myaka 5 ayiga. Endowooza tuyiteeke ku ba teenagers. Kale ku teenagers basobola okuyigira ddala obudde aba akyali 30 naye aba akyali asobola okuyiga okitegeera. Naye kati engeri kiri kyogambye ekyobuvunaanyizibwa omuntu kati ono wa wansi ba teens abo paka 20 paka nga 25 kale paka nga 20 bo baba balina obudde kale bungi nnyo kitegeera. Kyekiri tebalina nnyo obuvunaanyizibwa oba ki si bonna but namba esinga percentage esinga so basobola obeera dedicated ne bakiwa obudde ne bayiga buli kamu. Obutabo gye buli videos zibeerangayo kitegeera. Oluusi zeogula n'ogula akatabo ka magic n'ogula era still videos eza magic n'ozikola ki n'obeera ng'oyigira. Yali Harry Potter movie yalina film neba magician kati abali kale aba real life tulinayo ba Dynamo, Chris Angel, David Copperfield. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Waliyo ne show ya Penn and Teller kasita ogenda show ya Penn and Teller ate naye efuna abantu bali bati eri mu Las Vegas kitegeera. Kati eyo show bali babiri Penn ne Teller ba magicians. Kati ba magicians aba abagendayo okola acts zaabwe to fool them. If you fool them you get an award n'ofuna ne show mu Las Vegas kitegeera. So wokola ekintu nga they have no clue kati bamanyi engeri gy'okikozeemu okola ki bakuwa award ya full us cause mu magic if I fool you kiba kitegeeza trick yange ekoze ki ekutteeyo togitegedde tumanyi trick zonna z'olina olina gy'olowooza nga tusobola okufuulinga abakulu abo. Kati kale era situngenda kukozesa cards muno mulimu era cards zinene kansubire omukono gwange sigenda gujja mu kamera oba kukola kikyo zino cards zigenda sigala wano. Ngenda kubuuzayo ekibuuzo simanyi bayinza olowooza nti no bakitegeke naye mu reality si kitegeke. N'ogenda ku TikTok eri Kaspa Magic TikTok yange Kaspa Magic osobola olabayo ng'olaba reactions z'abantu awo ojja otegeera nti tebiri nti no ba pre-planned gye nali mpitaayita nenkulaba omanyi ndina ekintu ekyenjawulo oba oli ku bantu abalala. Nze wendaba ekintu kye neegombye ngezaako nnyo okutuukirira abantu ate nkwebaza obutaba na malala. Ffe abavubuka ku myaka gyaffe amalala ge tusuza nti we nakuweereza message oba oli awo n'omulala agiyitako buyisi. Kituufu bangi naye social media nze tekola ki
temalaamu cause abantu erimbye nnyo abantu okitegeera oli nawe abanga akola ebintu ebyakabi asobola okweraba ng'obwakabi biki okitegeera naye nga bw'omusanga mu real life byawukana ne social media bateekayo ebintu ebitali real mu bulamu obwaddala okitegeera iye kati mbadde nkugamba zino muno mulimu cards mweno box ngenda zijjamu naye just ngenda kuwa obudde lowoozaayo kaadi yonna mpozi jokers zote zirimu naye lowoozaayo kaadi yonna gy'oyagala mu bwongo obwo naye nga sinaba kale nga tonaba lowooza mu zino cards mulimu kaadi emu yokka etunudde wansi ezikadde zonna zitunudde waggulu just lowoozaayo kaadi yonna gy'oyagala mu bwongo obwo musanvu ya mutima agambye musanvu ya mutima jjukira muno mulimu kaadi emu yokka etunudde wansi endala zitunudde waggulu okitegeera agambye kati musanvu ya mutima kati ngenda muwayo omukisa oyagala sigaza musanvu ya mutima oba oyagala kyusa just gomanyi sirimuko kakambu no change the card oba ki it is up to you asigaza 7 yati ya mutima 7 ya mutima simanyi oba kyekoze oba ki naye navudde waka nga ntaddemu kadi mu yoka etunudde wansi okakasa 7 ya mutima nange sibaire sijjukira na kadi ki gye nataddemu kale labayo ogambye 7 ya mutima right owa kamera ojja tuyamba olabayo kadi ngenda zijjamu mu box okitegeera kale in fact ngenda giramu weba tinkwatiraako wano ozirabaye oba nsooka enzizeemu bwezi oba trick eneegaana wano oba olaba egaanye tekina buzibu tugire kale tewali buzibu labayo kadi zonna ozirabaye sikyo zitunuddewa waggulu zitunudde waggulu sikyo bozi kadi emu yokka gye wagambye yabadde kadi ki musanvu ya mutima musanvu ya mutima sikamu kadi etulaba so baganda bange ndowooza kasipa ogenda ziweteemu bw'otya omuntu abeere ng'alaba bulungi nti ziizino zitunudde gye muli ziizo zitunudde gye muli oba tukiddemu omulundi gumu tusobola okiddamu bantu bange omwami ono ye Kasipa Magician ali ku TikTok onsaba mumugoberere feno mu ndongo abantu bakola emirimu nammwe eyo omuntu asobola okupangisa nti ogenda omuperformingireko kati abantu performinga kale ku birthday parties ku masomero ku bu stage ku bu special occasions ng'obwo okitegeera kuba kati wabeerayo era abantu nga banoonyayoko ku entertainment omulala okitegeera usanga oli n'agamba tulinayo kapati kaffe tuli bantu nga 2 tufuneyo twetagamu entertainment omuyimbi nti yes abamu bali babe abamu yasobola nga kisinza kale kyonna special occasion yonna mu masomero mu mabaala wonna anedda kale awo wono simanyi kisinziira era naye nedda si mu kukaaba ate okwabya olumbe tekuba kaaba wabula mu kuziika mwe muba okaaba okuziika yambaye ekituufu waba okaaba so nawo balongo olina omukolo gwo basobola okuyita nojja n'operforming so Mwami Mubiru Charles Kikaya College and Vocational School otera okubeerayo ne parties tubeera ne gundi coming together parties ez'abaana ba OBs and OGs n'abo abali okwo obw'olumu mubawaayo entertainment. Omwami ono ye Kasipa Magician olaba otya singa omumpeerayo olunaku najja n'ansanyusizaako abaana ba Kikaya College and Vocational School tomanya oba oli awo
tuyinza n'okubeeramu n'abayinza okwegomba omulimu guno kubanga nga wakola vocational nti okusoma tusoma naye tumaliriza nga oba oliawo tulina emirimu emirala gye tulina okukola egiri outside bye twasoma. Waliwo ayinza okubeera nga ye ekitono ekyo yeegomba kutwala mulimu gwa magic. Kale nsaba mwami Mubiru Charles onfisizeyo omukisa ogwo gumu nkutuuseeko omwami ono. Tusobola okukolayo akalala. Mwami Mubiru Charles, akantu kano ngenda kakutemeramu, njagala otuweeyo omulimu, tuweeyo olunaku mwami Kaspa ajje atusanyuseemu. Kati sente nno by the way tekirina ku kadzi zokka. Obanga omuntu ampise nti waliyo kale oba special occasion jangu otusanyuseemu biki, si kadzi zokka, biba bingi lwakubadde wano mba ntambuddemu naki okulagako kale ekitonotono. Kasooke nkulageko kati ne wano ndowooza kadzi zo twazirabye zonna za bulijjo, right? Sikyo? Nina kye nina mu kamwano. Tewali nkwasirako zino kadzi zino. Olaba mu kamwano bulungi ya? Kale anyways ziba zimanyi bulungi. Kaspa ako kabadde kabahizawo naye soko gye mwana eno kadi yonna gy'oyagala togindaga osogibalaga nange newenjawa kale tewali buzibu. Alonze master yaki yaddai master yaddai kola bwotyo mukono flat buli omu balaba bulungi right. Master yaddai nagiteeka wano bikako omukono. Nange nafuna neno just kadi endala yokka eno kadi ki super biri ya super ya labayo just biri ya super wenkolako bwenti nfuukamu master yaddai bikula tulabe gyoyina gibalage ndowooza mukirabo. So yoyo Kaspa the magician. Weewaawo kati omuntu bw'aba akwetaaze akufuna atya? Just era enamba yange eya WhatsApp era ne gye bakubako yeeri ku TikTok Kaspa Magic yeyo 0708 772472 0708 772472. Okay. Ndowooza ebisigadde ndowooza akukubidde. Mbasaba nti omuntu amutuukiridde strictly ebeere business. Strictly ebeere business. Bino tubikola tetwandyetaaze tujje tumenye ennyumba yo. Naye wompita ne muteesaganya Kaspa otandikira ku ssente mmeka asinga omuntu aba akuyise? Ekya ssente salyagedde kyogerawo kisinzira ku lugendo ku muntu pate genda beerawa abantu bameka kitegeere ne tuteesa ng'abantu kitegeere. Okay, kale bantu bange olinayo obugambo obusemba? Obugambo obusemba nti ninayo group yange ey'abalala eri Legacy House Entertainment. Legacy House Entertainment kati nayo tugezaako obuildinga kino ekintu kya magic kikulire ddala abantu bakira nga Comedy Star yatandikawo tusobola okufunayo waneno nga nefuuka magic show nga buli webati nga onalaba Comedy Star abantu bagendayo laba tebikoma ku cards kugira abantu n'obatemamu ebituudu n'obazzawo kulevitatinga mu bbanga omuntu n'abeera mu bbanga bingi just that singa kati tusinasooka kulaga nti Abannayuganda balaba bino eno tetunafuna maybe like omukisa performinga ku shows ku stage eziriko abantu abanene nga Comedy Store kitegeera wakati Comedy Store ye one of the big stages era wano ogenda ku theatre la Bonita kale kwasita ofuna exposure ezo oba nga tufunye omukisa obuperforming obufunayo olunaku performing aye tujja genda ne act ennungi ennene maybe abantu bwe batandika okimanya tumanye era target yaffe yakuza kintu kyaki magic. Legacy musangibwawo tuli bweyogere Legacy House Entertainment. Okay, mubeerawo ddi naddi oba oliawo nange nandyerekereza? Tubeerawo ssaawa zonna
Okay. Era w'ogendayo webanga siriyo oba mbadde ngenze kushera wali ababeerayo. Okay. Yeah. Ndiwuubyeyo olubu lw'ekigere nezija ne mbasisinkana kubanga ebintu byaffe bino ebimu mulina YouTube channel? Twagiguddewo buguzi. Naye tennababeera active naye in fact tubadde tukyali mu process yakyo. Kyetaagisa ki okubeera active? Tugenda tandika okuteekayo videos si za magic zokka, just tulina gaming, magic, ebyo byetugenda osooka oteekako essira just nga kuba tetwagala kugira bintu bingi mulundi gumu. Comedy, sorry, magic ne gaming. Comedy ajja kujja in later. Abazanya bono osinga game ki? Nze siri gamer, tulina gamer. Tulina wa gamer, waliwo wa music. Ne lwakadde wa music tannaba tandika bulungi, but tetuliko essira magic ne gaming. Okay. Yeah. Anyway. Nakuba tu live streaming tuteekayo ezi videos ku YouTube webityo. Mulina obuyambi bwange bwonna bwe mwandyetaaze mu kintu ekyo okuva gyendi? Ndowooza tujja kubyogerako after. Okay. Yeah. Wendi ndi available. Kubanga internet yajja naye nga abamu baliko for entertainment n'ate nga munange osobola okufuna survive abamu kati gy'emirimu egyafuuka. Kubanga kati kuriyo yammwe eyo mulimu abantu nga bameka? Tuli 8. Ekitegeeza 8 musobola okukolera ddala omulimu. Ba magician bameka? 2. Okay, abalala ba gamer? Omulala gamer, omulala musician. Okay. Kale nsaba osiibule ku abatulaba. Mwebale kubeerako neno ku mukutu guno, mwebale kubeerako era mubeerereko ddala ku mukutu guno kuba video nnyingi era zikyajja. Mwebale kubeerako paka video wewedde. Era tubasaba mutuwe ku mirimu tujje tuba performing magic. Ekyo kigenda okunyumira gwe ali eyo nga omwami ono omutuukiridde, oba tosobola amutuukirira ntuukirira. Osobola omutuukirira. Tubawe ku mirimu naye mwami Mobility House. Kuba abantu bangi benda bakomentinga ku videos kale bangi bagamba ne ba magician bafuusa rich. Ne lwaki baavu okitegeera. Kati oluusi twagala tujjoyo mentality omanyi nga abafuusa bedda nga bali mu ttaka baddugala tebamanyi nti omuntu asobola okujja na presenting ekintu ng'ali clean okitegeera. Ate nekyala nti nno bwe batatuwa mirimu nti nno kati omanyi nkusasuddeyo zino essente jangu otuperforming awo mba nkola okitegeera. Nanga kati awo kiba kijjawo kiri nti lwaki baavu mutuwe ku mirimu naffe tufune ku ki kaseete okitegeera. Nze kyengenda okukola kale kagondi ngenda katuuseewo omukulu awo wetugenda okutandikira tulabe ebirala ebinaddirira. Bantu bange mwena ababaddeko mwebale nnyo, mwebalire ddala okungobereranga entakera. Mbadde n'omukulu Kaspa the magician. Olinayo ekirooto kyonna ekyokolerako ku international level, international stage? Yeah. Okay. Britain's Got Talent. Okay. Ate nkimanyi tuli mu bikwasaganyako ogenda kunyambako kwezi. Katusabe Mukama Katonda atuyambe tusobole okutuukayo tulage nti naffe abavubuka gye tuli era tugezaako okuba nga tuyiriba. Kale mubeere bulungi, mweraba. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.